Ku makya ndowooza ssaawa zibadde nga nnya maneja wange yankubidde naye ndowooza yagezaako okunkubirako ku ssaawa 11 nga neebase kozi twawadde mu studio gye ekiro ne Mr. Lee ndowooza twavuddeyo essaawa nga nnya kitundu era ne tumudropingako ewaka waabwe ne tweyongerayo naye nga twadde era tunyumya ku maama we nga tugamba nga bwali omulwadde ne bamukubira n'essimu awo ne bamumuwa n'amubuuzaako ng'atubuuza bannange nkole ntya kubanga maama mujjanjabe naye biganye tuspendinza lot of money ne tubako omusawo ne gwe tumuwa ennamba y'essimu tumugagezaako omusawo oyo n'agamba ajja mugezaako leero naye bambi ebyembi teyafunye chance eyo era ku makya 11 nsazeeko misikooli ya manager Roger kwali yakubidde manager ku ssaawa ndowooza 11 ng'amubikira naye nze tegedde ku makya ssaawa 4 kitalo nnyo kya muganda waffe okubibwako maama we mu kaseera bwe kati manyi Mr. Lee muntu nnyo w'abantu bantu bangi babadde baagala kubeerawo wano naye abantu tebasobola kutambula era wano mwanjabe nga wajjudde abantu kuba ye muntu w'abantu actually B2C bantu b'abantu nnyo baganda bange abo bati kitalo nnyo era tutuuse okusaasira kwaffe eri famire ya Mr. Lee eri B2C eri ne music fraternity bafaani ba music nti omuyimbi wammwe aviiriddwako maama we mukwano gwe nze ndi mukwano gwa Lee naye mmanyi nti babadde nnyo bamukwano ne maama we tasobola mmala ssaawa nga 3 nga tawulirizaako eri maama we so bamukwano nnyo babadde bamukwano nnyo ne maama we era amulekedde eddibu ly'amaanyi nnyo bannange ekitalo nnyo ekya muganda waffe amannya agange Pitiwa Topista Sally nze maama w'omuyimbi Bobi Rush naye nze mweyitira Peterson. Kitalo nnyo twalabye nnyo ne muganda waffe bambi Mukama yamututte naye tewali kyakukola eyo y'enteekateeka ya Katonda. Mukama amuyambe amuwe ekiwummulo ekirungi bambi abadde mukyala mulungi ayagala nnyo abantu kibi nnyo era kitalo nnyo bambi nalo ng'abadde akumakuma nnyo abaana baffe nga ddala maama yennyini omulungi bambi omukyala abadde ayina omutima omwagazi nalongo ng'ayagala nnyo abaana ng'afaayo nnyo bambi nga yatwala ekifo ky'abamaama nga mukyala mulungi nnyo 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 naye tetulina kyakola enteekateeka ya Katonda tumusabira Mukama amuwe ekiwummulo ekirungi. Kitalo nnyo munnaawe mawulire gatusaawa 9 amawulire tubaddewo ebintu byonna nga bigenda mu maaso nze mbadde mu ddwaliro mami abadde tassa bulungi because abadde yalwala baali bamugema covid so bwe yalwala abadde nga omanyi nti obulwadde bwa covid bukuleetera okuba nga tossa bulungi kati abaddewo wiiki namba nga tumujjanjaba naye kiro ky'olwaleero zabadde saawaawo nga ziwera 9 ne tugenda ffe twadde twatuuseewo before 9 ne bagezaako abasawo kye baasobodde naye ekintu ne kigaana nagaana okudda nayitawo buyise ali ne pressure naye okusinga obuzibu bwava kuba kumugema ndowooza simanyi kyonna kyekiri kubanga bwe kyaveera kubanga teyali bubi naye kuba yeegemesa ate wetandika okuba bubi mpolampola bwatyo kati agenze tuziika nkya Kakiri ku Hoima Road kuno oluguudo nnyini Nansana Kakiri mami bingi etasobola mwerabirako bingi banga buli kanakufa abadde atukubira essimu nayogedde naye ennaku nga 2 ku WhatsApp naŋŋamba agenda kuba bulungi.
abadde nga oxygen kuba yatuuka mu ddwaliro abaddeko oxygen. Mami abadde strong nnyo nti abadde tatuleka kulowooza nti tagenda kubeera mulamu. Buli kaseera abadde nti ne wabadde ku kitanda nga tuzzaamu amaanyi nga tugamba agenda kukola ki, agenda kuwona. So naye Katonda waati we yasazeewo sasa tuba tetukyalina kyekikolera, naye nga bintu bingi bye tumujjukirirako nti abadde tasobola kumala mu wiiki nnaku nnya nga takuzikubidde mu ssimu. Kati kitegeeza ebintu bingi bye mumanyiko oba byabadde aŋŋamba nze ng'omuntu, si nga bano wabula ng'omuntu. Ate abadde takikola ku nze nzekka. So bintu bingi bye mujjukirirako. Nga bwe tugambye era tamala wiiki nga takubidde essimu. Si Julio, si Bobby. Osegeera ne bw'otamanyi nga ffe abalala bonna akubira mami wange, akubira mami wa like bingi sagala sirina bitu nza mwogerako, naye nga Mukama mumuze mirembe. Yeah, of course response gye tufunye okuva mu bantu ezzaamu amaanyi. Yeah. Yes. Twesiimye nnyo ddala. Kimanyi temusobola kujja bangi, naye twesiimidde ddala okuba nga basobodde okujja, n'abatazze tetubasalira musango. Tukimanyi nti embeera ya COVID, of course embeera ya COVID si nti buli muntu asobola otambula. Tetunenya atasobodde kutuuka wano, nina abasobodde okutuukawo. Mwebale kwagala mami waffe. Mukama bawe omukisa.